olwaleero njagala nsooke njogere ku nsonga ey'abannaffe abakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gw'12 omwaka oguwedde nga n'olunaku lwaleero tebannateebwa. 47 bokka ku bantu abasukka mu 126 abakwatibwa be bayimbuddwa mu kkomera newankubadde ng'ekkooti yabadde yalagira dda bayimbulwe. Bannaffe abalala omuli Nubian Lee, Eddie Mutwe, Producer Dan Magic, Bobby Yanga n'abalala bangi basimbula nga bava ku kkomera e Masaka nga bagenda mu kkooti, naye twategeezebwa nti amagye gawambye bbaasi gye baalimu era ne babavuga nga babatwala mu kifo ekitategerekeka. Kitwamaze ne tukizuula batwaliddwa mu kkomera ly'amagye e Makindye. Ekyo nno kikolwa kya bumenyi bw'amateeka kubanga abantu ba bulijjo ba civilians tebalina kusibwa oba kukozesebwa mu kkooti y'amagye. Kintu kikyamu nnyo naye era kyongedde okulaga ng'amakomera gaffe bwe gawambiddwa amagye, ng'ebitongole byaffe bwe biwambiddwa amagye, nga si kitongole kya kulonda kyokka naye n'ebitongole birala nga kwotadde amakomera. Ebyo byonna abasebo ne bannyabo nga bikyagenda mu maaso n'olunaku lw'enkya mu Nsaasire n'olunaku lwajjo ttiimu yaffe empya oluvannyuma lw'okukwata ttiimu yaffe enkadde yonna. Olunaku lwajjo ttiimu yaffe empya omuli abannamawulire, omuli abakola ku byokwerinda, omuli abakola ku byokulya n'abagoba b'emmotoka bakwatiddwa ne basibibwa. Abamu bakwatiddwa mu kkubo nga tugenda e Namisindwa, abalala ne bategebwa nga tuva e Mbale ne bakwatibwa bangi nnyo, n'abalala bawambiddwa nga tuva e Namayingo. Bonna bonna omugatte nategeezeddwa nti bali abantu 25. Bano nno bakwatiddwa nga tebalina musango naye ng'omusango gwabwe gubeera ku ttiimu yange. Kyannaku nti akakiiko k'ebyokulonda kasirise paka olunaku olwaleero. Mwami Byabakama asirise naye tubadde nga tugamba nti Mwami Byabakama tafaayo, yawambibwa okupaka we twazudde nti naye n'akakiiko k'ebyokulonda ate kakozesebwa okutulemesa okuba kampeyini n'okutuuka mu bantu, okugeza ng'oggyeko districts ze baawera okubamu kampeyini okuli Kampala, Masaka, Mukono, Wakiso n'endala nyingi ng'omugatte zaali district 13. Twasalawo ne tukyusa ne tugenda mu kampeyini endala nga bwe kibadde nga kikolebwa. Ne tusaba akakiiko k'ebyokulonda tugende mu districts okuli Bukedeya, okuli Palisa n'endala. Naye nga bwe twabategeezezza akakiiko k'ebyokulonda kavuddeyo nkagamba nti okunzikiriza okugenda maaso nga nkola kampeyini nina okusa omukono ku ndagaano nabo. Ekyo nno tekyakoleddwa ku muntu mulala yenna yeesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga, kikolebwako nze nzekka. Twaganye ekyo kikkiriza kubanga kikolwa kya bumenyi bw'amateeka ate nga Mwami Byabakama mulamuzi, tumusuubira nti awa amateeka ekitiibwa. Mu mbeera y'emu njagala n'okubira omulanga bayimbi bannaffe, bannabitone bannaffe mwenna gye muli, mwavaayo n'amaanyi nga basibye Omunigeria Omale ne mumuyayaanira asumulwe kubanga ddala yali talina musango. Okuva ng'ennaku z'omwezi 3 Nubian Lee muyimbi munaffe, Dan Magic producer waffe ne bannaffe bannabitone abalala bakwatibwa ne basibibwa nga tebalina musango. Tulabye akasirikiriro kangi. Njagala okwebaza abo abasitudde amaloboozi gaabwe naye njagala n'okubasaba mwenna bannaye, ffe ba artist, ffe ba talent people, ffe ba creatives, tulina eddoboozi ddene nnyo. Muveeyo mubanje eddembe lya munnammwe kubanga obutali bwenkanya bubeera mu kifo ekimu kiba kyabulabe nnyo kuba kiba kisoboka obutali bwenkanya obwo okusaasaana. Muveeyo mwogere ku mbeera eri mu ggwanga, mwogere ku bannammwe abatulugunyizibwa. Nubian Lee tetumanyi kye balimu kola kati mu kkomera ery'amagye naye nze gwe basibirayo manyi kye bakola abantu, era kyanaku nnyo okulaba nga bannabitone bonna basirise. Baganda bange, olwaleero mbadde nnyina okubeera e Kalangala naye nga bwe muzze mulaba poliisi n'amagye bwe beeyisa, twafunye information, twategeezeddwa nti baadde bateeseteese obulabe si ku nze nzekka ne ku bannange b'entambula nabo
ne ku abo bannaffe abali mu bitundu ebyo ebyekalangala. So ne tusalawo oluvannyuma lw'okwogera ne bannange tuleme kuteeka abo bantu mu balabe, ate tuleme balaga bano abalabe ba Uganda, baleme kumanya ani akulembera bano, ani akola ki. Naye era mmanyi nti obubaka bwange butuuka ku bantu b'ekalangala bonna. Njagala obbasaba ntwale obukulembeze, ntwale obuvunaanyizibwa. Nga bwe nze ngambagamba nti buli omu asobola okufuuka Kyagulanyi, kano ke kaseera watusigazaayo ennaku 6 zokka. Olunaku lw'eggulo abamu mwakirabye, abati munnabakiraba naye nkakasa mujja kiraba. Bwe nabadde nga njogerako eri bannamawulire okwetooloola ensi yonna, nga ndi ku luguudo olw'Ejjinja oluva eyiganga okudda e Kampala, napaakinze emmotoka ku mabbali g'ekkubo kubanga meeting gye twawadde nakuyo yabadde ku Zoom, ate nga bwe ngenda maaso nga njogera bwe nvuga nga empewo eyonoona netiwaaka. Napaakinze ku mabbali g'ekkubo ne njogera ne bannamawulire okwetoola ensi yonna, naye nabadde nkyayogera ne bannamawulire ne nnumbaganibwa poliisi ng'ekulemberwa DPC w'ekitundu ekyo, ne bakola ebikolobero bingi ebiweebuula ekitiibwa kya poliisi, ekitiibwa kya uniform gye babaddemu, naye okusingira ddala ekitiibwa kyaffe ffenna nga bannayuganda ng'eggwanga. Kyabadde kya nnaku nnyo, neera kyayongedde okwoleka embeera gye tutambuliramu n'embeera ey'abo abalina okuba abakuumaddembe gye beeyisaamu. Kyanabadde njogerako olunaku lwajjo n'abannamawulire okwetoola eggwanga lyonna olw'ensi yonna, kyenjagala okusimbako esiira olunaku lwaleero. Bannayuganda bannange, njagala obbategeeza nti okuyita mu bannamateeka baffe wano ne bannamateeka baffe okwetoola ensi yonna, twatutte omusango mu kooti y'ensi yonna, era ne tusaba prosecutor wa International Criminal Court anoonyereze ku bikolobero ebikoleddwa mu ddembe ly'obuntu ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu, enoonyereze ku bivve ebikoleddwa ku bannayuganda nga biri ku biragiro bya mwami Museveni ne mwami Eri Mwine. Twasabye ekooti eyo kubanga tumanyi mwami Museveni ekooti za wano zonna yaziwamba. Mwamuwulidde ng'ali ekisolo bwe yagambye ajja kulagira ekooti zisonyiwe General Kayihura, nga kiragira ddala nti ekooti ziri mu nsawo ze. Naye nga tumanyi nti abo bonna bannakyemalira ekooti y'ensi yonna ye batya, era ekooti y'ensi yonna ye basobola. N'olw'ensonga eyo mwami Museveni twamututte mu kooti y'ensi yonna kubanga tumanyi nti Uganda y'emu ku nsi ezaasa omukono ku ndagaano ey'e Roma, era nga tumanyi nti Uganda y'emu ku nsi zaasooka okutwala emisango mu kooti y'ensi yonna nga batwalayo omusango gwe baateeka ku Joseph Kony, era ekibaluwa kibakuntumye ne kifuluma ku Joseph Kony. Kyannaku nti mwami Museveni amaliriza akoze ebikolobero bingi nnyo n'okusinga ebikolobero ebyakolebwa Joseph Kony. N'olw'ensonga eyo nga bannayuganda batukwatagana n'emikwano gyaffe ne bannamateeka abaffe bonna, tusazeewo tutwale mwami Museveni mu kooti y'ensi yonna, nga twagala ekooti y'ensi yonna eyo eteeke envumbo ku mwami Museveni, mwami Eri Mwine n'abo abasirikale n'abapoliisi n'abantu abalala abavumiridde abalinyiridde eddembe ly'obuntu wano mu Uganda. Twagala ekibaluwa kibakuntumye kifulume ku General Museveni nga takyasobola kufuluma Uganda, nga naye bamusanga e Kenya bamukwatirawo Jake. Tumwenyamu naye ng'ensonga eri very serious. Twagala mwami Museveni nga ne bamusanga e Kenya bamukubaki. Bannange etwesiima nakyo wano mu Uganda nti ne bwe tubeera tuli mu nnaku y'amaanyi tulemwa kusekamu. So ekyo ekiwandiiko basebo ne bannyabo tulina essuubi nti ekooti y'ensi yonna egenda kifulumya. Mwenna mwalaba ettemu n'okusanjaga abantu okwaliwo mu mwezi gw'omwenda wakati w'ennaku z'omwezi 18 ne 19. So tusaba ekooti ey'ensi yonna etunde mu nsonga eyo. Tumanyi nti mwami Museveni ategeka kutta abantu. Tumanyi bulungi nnyo nti badiployinze amagye baagala okutta abaana b'abantu
basobole okubatiisatiisa badiployiza amagye ne poliisi ne babawo ebiragiro ebya shukitiri naye kyamukisa mulungi kibo kibangi kusinga bannayuganda n'olwensonga eyo nga tugenda mu kulonda kuno bwe twategeera nti mwami Museveni ateekateeka ttemu nga lye yatulagako mu mwezi gw'omwenda mu mwezi gw'11 twamusooseeyo ne tumutwala mu kkooti y'ensi yonna era bwe mulabye nga tubasaba mwe bannamawulire ne bannayuganda bonna okukozesa kamera zammwe tubasaba buli awali ebikolobero ebikolebwa poliisi n'amagye mwe mukozese kamera zammwe tubasaba mwenna gye muli mukozese kamera zammwe muzifune buli omu akuŋŋaanya evidence abo abantu bonna babatiisatiisa naye be basinga okutya ate tubafunzizza kubanga amateeka gali ku sayidi yaffe ate tuli mu mulembe gwotosobola kukola bikolobero n'obikweka n'olw'ensonga eyo mukozese kamera zammwe mwami Museveni byagezaako okutiisatiisa abantu nti ajja batta njagala abeere ng'akimanyi ne munnayuganda yenna ng'akimanyi nti ekkooti y'ensi yonna nayo emulindiridde mwebale nnyo mwebalire ddala basebo ne banyabo. Now I can take a few questions, maybe in English or in Uganda or in French. Yes, sir. Amanya simaise. Oluvannyuma lw'ebyo byonna okubeerawo ogenda mu maaso ne campaign era ogenda kuzzaako ki? What confirmation do you have that ADN, Nubian, etc. are going to be tried by military court? And what does the trial of civilians in military court say about Uganda? Yes, sir. My question is in relation to the ICC petition. In the list you mentioned General Museveni and you have a number of other people mentioned in that petition. And then lastly, it is not the first time Uganda has mentioned ICC President Museveni. But how different is this petition from the rest of the petition? Like the one so forth. I'd also like to know your thoughts on the ICC verdict coming up against Dominic Ongwen, which I think is scheduled for February 4th. If you have any thoughts on whether that case should have proceeded and what you'd like the verdict to be. Thank you very much. Maybe I'll answer those first. Zema was asking, am I going to continue with the campaigns? Of course. Of course we are going to continue with the campaigns. When we started the campaigns, I was arrested on the first day. In fact, even before campaigns began, I was arrested on nomination day. Up to now, no explanation has been given. But we told you that we are not going to work by their terms. We are going to work by the terms of the law. Of course, it is legal for me to go out there. But again, there's no rule of law in Uganda. The police and the military do not respect the law. They arrest, mine, tear gas, and even murder with impunity. And they have always gotten away with it, at least so far. But again, I've been telling people that I will come to them technologically, scientifically, physically, and otherwise. In brief, it's going to be a rubber-dub style. So, to all the people of Uganda, for as long as the campaigns are still going on legally, expect me somehow, somewhere. I was also asked my confirmation about Nubian Lee and Eddie Mutwe being in military court. We were informed by our lawyers who confirmed that indeed the bus that was diverted by the military when it was coming from Masaka prison to court, it was driven forcefully to Makindye military prison, and that is exactly where they are being held.
Of course, according to our laws, civilians are not supposed to be tried in military courts. But again, like I've said, Uganda is not governed in accordance with the law. That is why General Museveni can order mass murders. That is why the Electoral Commission can take the responsibility of the Ministry of Health. That is why the military and the police take over an election, which is a responsibility of the Electoral Commission. That is why you find the victim being blamed by the Electoral Commission. That is Uganda. Welcome to Uganda. But I hope by the time you leave, you will leave behind a new Uganda. You're not leaving. I will love it. You will enjoy a new Uganda. You'll have no reason to leave. I was also asked that General Museveni and General Eddie Tumwine are mentioned. Who else is mentioned? Quite a number of human rights abusers. And in a few moments, I will share the list of names. But again, there's also a big document that was released by our lawyers. I will be sharing that document with the media so you can get a whole list of the human rights abusers. And allow me to also add that many more will be added. So to all those that are holding guns, that are occupying positions of authority, make no mistake, everything that you are doing, you will be individually responsible, and you will be individually brought to question soon or later. So remember that. I was asked also by the same journalist how different this is. Well, this is as different as this wave. It's as different as the National Unity Platform. It's as different as Kyagulanyi. It's as different as now. It's as different as you see. And we pray that, of course, standing on the shoulders of those that came before us and speaking from the experience of their successes and failures, and also learning from the many efforts that have been made before our own to try and put those abusers of human rights in question, we hope and pray that it's going to succeed, and it will succeed soon. Like I said, the arch of the universe might be long, but it bends toward justice, and it finally does. I was asked to give my thoughts on Dominic Ongwen. His verdict is coming out soon. I am for justice wherever it is, whoever it indicts and whoever it frees. I am for justice. Nobody should commit crimes against humanity and go scot-free, no matter how long it takes. Thank you. Sema Timba, atademu diski Uganda. Yes. Oh, maybe mbidemu buzi mu Uganda bino. Esuti yenuma. Mwebale nnyo basebo ne banyabo okumpa omukisa nate bino ebibuuzo byembuziddwa mbiddemu mu Luganda. Mbuziddwa oba naagenda maaso nga nkola campaign. Basebo ne banyabo, kino kiseera kya campaign. Kino kiseera kya kwogera n'abalonzi. Etteeka bwe ligamba buli kye tukola kiri mu mateeka. Newankubadde akakiiko k'ebyokulonda ko tekagoberera amateeka. Newankubadde abakuumaddembe poliisi n'amagye bo tebagoberera amateeka. Tetugoberera amateeka, tugenda gagoberera, naye tukusingira ddala tugenda kukozesa ago amateeka, tetugenda galeka gatuyite mu ngalo. Tugenda gakozesa okwerwanako. So n'olw'ensonga eyo genda maaso ne campaign. Manyi nti batuteekera emisanvu mu kkubo, manyi nti batuteega, manyi nti bakola ebikolobero bingi nnyo, batukolako ebikyamu bingi. Naye njagala obategeeza nga bwe nabategeeza ebuvuddeko, tujja batuukako mu style yonna. Tujja batuukako digitally, scientifically, technologically ne physically.
tujja batuukako mu Robert Dog style. Naye ate era ngenda maaso n'okukunga bannanga bali eyo nti buli omu asobola okufuuka Kyagulanyi. Tutambuze n'ensonga bano abasajja basigale nga balubedde ku nze naye nga mweyo mutambula. So buli omu akole kyasobola okukola ate kikole n'amaanyi go gonna. Mbuziddwa ku engeri gye twategedde nti muganda waffe Nubian Lee Eddie Mutwe n'abalala bali mu kkomera ly'amagye. Bannamateeka baffe batutegeezezza bagoberedde ebbaasi kuva ku kkomera ery'e Masaka yabadde erina okugenda ku kooti naye ne wambibwa amagye ne bagikyusa ne bagivuga ng'edda Kampala era jasibidde mu kkomera ly'amagye e Makindye nga ne buno obudde bwenjogerera gye bali. Bambuzizza ani omulala bwe twatute mu kkooti y'ensi yonna bugyeko Mwami Museveni ne minisita we ow'ebyokwerinda Eric Mwine. Bangi era eri bannamawulire bwe nva wano ngenda kufulumya statement naye ate ne bannamateeka baffe okwetoola ensi yonna bafulumiza ekiwandiiko ekyo nja kigabanako nammwe bannamawulire musobole okumanya ddala abantu bonna abali ku olwo olukalala. Mpozi n'okubajjukiza tinaabalala bakyeyongerako tudipendinga nnyo kumwe bannayuganda okutuwa obujulizi kwabo abakola ebikolobero ku bantu. Tumanyi era naffe tugenda maaso okola okunoonyereza kwaffe ani abawa amateeka. Kyenjagala obategeeza mwenna abali eyo mwe abali mu bifo eby'obuyinza mwe bamukwata mundu buli akola ebikolobero ku munnayuganda gwe tujja kukabanga gwe omuntu era ebibuuzo ojja biddamu nga gwe omuntu. Ne Mwami Museveni twagala abiddemu ebibuuzo bino ye ng'omuntu newankubadde akozesa bubi woofiisi ye n'alagira ettemu ly'abantu nakibagambira nziramu kibagamba twagala ekkooti y'ensi yonna efulumye ekiwandiiko kibakuntumye nga Mwami Museveni tasobola kufuluma wano mu Uganda. Eggwanga lyonna gye bamusanga bamukwata bukwasi jeeke n'atwalibwa mu kkooti ey'ensi yonna. Mbuziddwa nti kino kyanjawulo kitya ono kaweefube wanjawulo atya kaweefube azenga akolebwa okutwala Mwami Museveni mu kkooti. Wakati mu kusiima n'okwebaza n'okusaamu ekitiibwa abo abatusooka abaze balwanirira eddembe ly'Abannayuganda era abakoze kyonna ekisoboka okutwala Mwami Museveni mu kkooti y'ensi yonna naddala oluvannyuma lw'okutirimbula abantu b'e Kasese era nga bazaatirimbula abantu b'e Mambuka n'okwetoola eggwanga lyonna. Kino kyanjawulo kubanga tuyize nnyo kwabo abatusooka. Kyanjawulo kuba tukoze okunoonyereza kungi. Kyanjawulo kubanga bannamateeka si bawano bokka mu Uganda wabula okwetooloola Uganda yonna. Kino kyanjawulo kubanga ffe tuli banjawulo.